ali awo mu motoka era buli kimu ogenda kubanga okifuna butereevu nnyo nyini ddala ali okubanga akalulu ke tugenda kubanga akasuula bwekityo kiri ku mulungi atulaba bamuyise Nalukola Luyimbazi Elias agenze kulonda akalulu ke olunaku lwaleero. Embeera bwetyo bweri osobola okusharinga live bw'oba ng'oyagadde, bw'oba toyagadde osobola oddireka. Bw'oba oyagadde osobola osharinga, bw'oba toyagadde era osobola oddireka. Swapra, are you okay with that? Nedda mukwano, I'm not okay with it. Osobola okunteerako mukwano. Simanyi oba enamba yako kimanyi oba nsire mungisome. Naye nga siri okay with it, osobola okunteerako. Eno aba atagimanyi genda. Ya Rabbi. Kyekyo kiriwo nga tuli mu kugenda Kanso Nalukola agenda kubanga asuula akalulu ke olunaku olwaleero era nga tuli mu kubanga eno ye polisi y'e Kawempe wetutuuse ababuuza muliwa wetuli olunaku olwaleero era nga tuli mu kubanga tutambula naye nnyini ddala akaseera kano omulungi ndaba akaseera kano bwetyo tuli live ogenda kubanga olaba abapoliisi bangi nnyo amagye mangi nnyo batandise kakao kasaba mulengeddeko kasaba tegeddeko nti kati atandise okubanga atambula ndowooze mubalaba we bali mu kwetereeza kyekyo kiriwo akaseera kano omulungi ndaba amaaso gakubeere ku kamera era buli kimu nga tuli live okubanga tukikuweereza bulungi nnyo nnyini ddala bwetyo embeera yeeriwo okulaba nga buli kimu kigenda bulungi nnyo maridadi sana okulaba nga mbeera tulaba akaseera tulina omubaka agenda okulayira inshallah agenda olangirirwa olwaleero Elias Nalukola Luyimbazi. Tubeebaza nnyo mwenna gye twatandikira okuviira ddala eri gye twatandikira ku nominations kunoonya bululu paka kati wano wetuli Wambogo nabo waliwo polling stations era nabo bali mu kulonda nabo bali mu kulonda Nalukola kati mbuki negwe byennyale mu biyaye byayiyo obugundi bwabyo muno mwe abantu bayitewo nga balonda nga babironda bikoze eki embeera bweti bwekyali gwe omulabi omulungi ali ku Omukisa TV tuli mu kugenda tuli wano amanyi tunatera okutuuka omubaka agenda londera mu kirokole naye ow'emyalo emu agenda londera jjukira tije tituweeweewe ow'emyalo emu tagenda kweronda embeera yeeriwo okulaba nga buli kimu tukikuweereza bwetyo embeera bweri tuli mu kugenda ne Kanso Nalukola wano MP addako embeera bwetyo bwekyali okulaba nga buli kimu tukikuweereza gwe tulina omubaka Honorable Elias Luyimbazi Nalukola tulina omubaka Elias Nalukola era akaseera kano kulungi atulaba bwekityo bwekiri okulaba nga buli kimu tukikuweereza tuli mu kugenda kubanga kusuula akalulu ke naye abe nga yeeronda
olunaku olwaleero tugenda kuba tukuweereza buli kimu kigenda okugenda mu maaso mu kalulu k'olwaleero e Kawempe. Gwe omulungi aliko